taata we Chef Ali. Kenzo bwe nabadde nga nkola naye interview yaŋŋambye nti family y'abali yaba Chef Ali yamunoonya. Ajja nga gwakuze ne Eddie Kenzo gwakulidde mu ngalo zo. Olowooza kiyinzika okuba nga kituufu nga Chef Ali azaala Eddie Kenzo? Ntanti nze bwe ntunudde mu bifaananyi naye lwakuba ebifaananyi oluusi okufaanana si Luganda naye nga ndaba amusika. Ekifaananyi ng'olaba ki? Nakyogedde. Abantu awaliyo n'abanvumye baba bankubidde amasimu. Nabaga nti ekifaananyi nakisise. So ekifaananyi wakisise ng'olaba nti Kenzo mu buto bwe bwonna bwe wabeerako naye tewaliyo family endala yonna yali ezze munoonya? Tewali. So bamunoonyeza bukulu ng'afunyemu kasente? Bamunoonyeza bukulu ng'afunye akasente. So ng'okkiriziganya nakyo nti nno oba oliawo omwami Chef Ali yali azaala Kenzo? Nze era nkikakasa ngamba nti oba oliawo nyamuzaala kubanga bw'oba oli muntu mukulu n'owuliriza emboozi eyo yamuzeeyi yamuzeeyi Hasani olabira ddala nti kiki ate bagamba nti yali mujaasi waani yali mujaasi wa Amini oyo gunti muzeeyi Hasani. Muzeeyi Hasani yali mujaasi wa Amini? Yali mujaasi wa Amini era bwe yaŋŋambanga kati n'aŋŋamba nti nkubuulire natuuka neneefunira omukyala. Omukyala oyo ye maama waani wa Kenzo. Maama wa Kenzo, Eddie Kenzo. Nenfuna omukyala oyo namusanga alina omwana. Kati bwe namusanga alina omwana netubeeraawo nendera omwana oli atali wange kakati nemuzaala mwani Mande. Mukulu wa Kenzo. Bwe namala okuzaala Mande oli omusajja najja n'akola ki nanzijjako omwana we oyo yasooka n'amutwala e Rwanda gwe yajja naye. Gwe yajja naye. Kakati ate nembeeraawo nga nina omwana wange omu Mande. Nenkola ki omukyala n'atuuka ekiseera ne tufuna obutategeerekana n'anoba n'agenda wa n'agenda ewaabwe. Simanyi oba yagenda na lubuto oba yagenda na kisimanyi. Owulidde? N'aŋŋamba nti kakati aba amaze okugenda waba wayiseewo ebbanka nga bandeetera oyo omwana. Ye yamuyitanga Mpalanyi. Muyitanga Mpalanyi John? Mpalanyi. Gamba nti muzeeyi si yali amuzaala. Nange bwe nziza akatambi emabega nkirabira ddala nti kituufu si yamuzaala. Era yabeeranga amuyombe agamba nti oyo si ye Musuuza. Tamuyitanga Musuuza, tamuyitanga Idirisa, tamuyitanga Edika, abadde amuyita Mpalanyi. Kati najja n'aŋŋamba nti nina taata wange simanyi biki nga nkaabira ennaku yonna n'aŋŋamba taata wange namulaba bukulu naye munange taata ali eyo talina kalina. Kiwulidde nga bwaŋŋamba. Ne mugamba nti tofaayo kati nze nkuzadde ofuuse wa famire yange nkuzadde. Udde bwe namugamba nze nkuzadde kati okutandika leero ndi maama wo. Musanga si Musiraamu? Nemubuuza erinnya lye yaani ebyoyagala n'aŋŋamba njagala Idirisa. Olwo ye baali bamuyitaani bifo nga temunnaba mutayire? Yali yeetuuma Ediga. Yali yeetuuma? Ate amatuufu gennyini? Amatuufu kitaawe ge yaŋŋamba nga ye gundi baali bamutuumye nti anti ye amatuufu kitaawe ge yagambanga ge gali ge bamutuuma eri nti John, simanyi John ani? John Mpalanyi. Kutuulaawo waayitawo ekiseera n'aŋŋamba nina taata wange ali eri naye taata wange mulwadde nja kumuleeta.
olwo atandise okukola n'amuleeta kati bwe namugamba muleete ne tufuna omuzigo awo ne muteekamu nembeera ne muzeeyi naye lwali lumu nentuula naye omanyi yali munyumya yali musajja mulungi munyumya nentuula naye nemubuuza abaana bo bonna basiraamu mande musiraamu n'oli omuwala gwe baziika yali Saara yali musiraamu naawe oli musiraamu naye ono lwaki wali tomutayiriranga n'okumutayirira Kenzo mbuuza Kenzo yali musajja munyumya bulungi n'atandika n'aŋŋamba nti nkubuulire nti ye ebya Kenzo mu butuufu omukazi yamundaga nga ki nga bamundaga nga ki nga mukulu bamulaga nga wa myaka oba 2 so kati magezi kigoowa Kenzo kumbeera bweti Kenzo kusirika byonna n'abirekera Allah bwe bajja Kenzo yajjako n'akugamba nti ajja tewaliwo famire entuukiridde famire eno bwe yajja n'emutuukirira eno yaba Chief Ali Kenzo yajja n'akubuliramuko teyajja naye awo Museveni bwe yabyogerera nali wendi owulidde era najja n'aneetondera n'aŋŋamba maama saakubuulira nemugamba nti tewaŋŋamba n'aŋŋamba nti maama nagenda nenzijjayo egundi muzeeyi gye twamuziika nemuggyako akagundi akagumba nenkatwalawa eri egindi mu ddwaliro ne bakakebera byagenda okujja nga siri mwana we kakati nze bwe yakiŋŋamba saakyewuunya kuba ne muzeeyi yennyini n'akamwake yaŋŋamba omwana yamulaba bukulu Honorable Sseggona agaye nti mu NUP talina mulimu era bamuwa olweyo ayere mukwano togenda kwera olina omulimu mu NUP ab'ebusiro bakulondanga omubaka waabwe NUP neekuwa omulimu ogwerabidde gwe chairman wa Kosase obadde werabidde munnange it's understandable era sigenda kunenya obadde werabidde omulimu kuba naffe tumanyi okwerabira netugamba ani chairman wa Kosase so bwe nzijukidde sayinagaye nti musaa talina mulimu nenga ono si chairman wa Kosase nenga abadde yerabidde nga naffe tutera okwerabira so mukwano nkujjukiza olina omulimu gwo togenda kwera abasajja mu mweyagaliza ebintu byonna mubiraba buli omulaba ebintu mulaba mu mwina okubiba abalala tebalina kubiba atulidde abamu nga bawuza munaye bw'oteeka kuweyingi sikeeru bw'otunuulira toyinza kujjayo Sseggona n'oleeta Walukagga mwe mulowooza maama wa Walukagga buli lwe yakeeranga ku makya n'agolola yunifoomu ya mutabani we n'amuteera omummonde mu konteyina n'amusomba paka ku ssomero ye yasombanga artist wanca mbu maama wa Sseggona ye buli lwe yamuteeranga omundaazi mu konteyina ye nga asomba ki asomba looya wanca asomba omubaka w'enkya ye nga mama wa Walukagga oba tata wa Walukagga yasomba muyimbi wanca mujja kubitegeera lwampaka bijja kubayingira mu mutwe lwampaka nti ebyobufuzi si muli mu buweereza weerezaako n'abalala bajje baweereze ebyo ebyokutugamba mbu simanyi ono ayina experience simanyi akoze atya tebikyakola ebbanga ne experience yammwe terina gye tutuusiza ebyo bye mwogera ku olwaleero ku Walukagga ebyo mwabogera ne ku mukulembeze waffe omusada oyo simanyi munyu wanjaga agenda kukola ki omunyu w'enjaga gwe mutugamba akoze ebintu ali so administrative akoze enjawulo gye tutalabako mu bamasuuti so kati eyo tekyali nsonga mbu experience simanyi ono okuddawo kumutunuulira nnyo no ekirungi waleese ekyokulabirako ky'omusambi w'omupiira nti bakutunuulidde nga tosambye bulungi ne bakuzza wabbali kugaolulunkano owulira omupiira gw'omungi nnyo kati mu mupiira gw'omungi ngenda kugeraageranya ku Mbappe we yali mu PSG yalaba nga omupiira gwe mungi nnyo n'aganze njagala kuwangula ku Champions League n'agenda mu Madrid season yennyini mwe yagendera PSG mwe yakola ki mwe yawangulira Champions League gye yava ne bawangula Champions League so mukulu Sseggona Mbappe
eno kati essaawa eno ebusiro bafunye Waluka Gaddembere. Bafunye kaddembere kaabwe Waluka Gaddembere ke kagenda okusamba awo. So essaawa eno kati abantu batunuulira attributes nti omusambi gwe tuleesa attributes kizaayina bwetutunuulira attributes za Waluka yakuba ku company single-handed company ya Samona paka kutaka essaawa eno tolina kalango kwogisanga yadde TikTok agiranga. Twagala balwanyi tetwagala basibi b'amataayi kati oyo ayinayo statistics ziraga ayinayo attribute y'okuba nti mulwanyi. So Kaddembere kaleke kabesi zoni yako. Mbappe akapiirako bw'obanga owulira tusobola kubeera ku ntebe gendako mu Madrid yonna gyoginonya Madrid DF. So byebyo nze ndiwo okukujjukiza watugamba nti wakola endagaano Kyagulanyi asavingeko naawe okwatemu gwasobola engato za Kyagulanyi oyala zitulekera tukikola n'otomera ponze. I'm here to advise you council honorable totulekere ezengato gwazisobola tulinda Kyagulanyi amaleyo emyaka gye naawe okwatemu ate yala kumyansa togenda kukirizibwa kumyansa sigenda kukiriza kumyansa yala myasuka ogufogwe yala gulekera ani agusobola ezengato za Kyagulanyi bwe mwatula mu ndagaano gye batugaa gye mwakola nga gwazisobola zirinnyamu tewali azisobola mulala. So tereera tetulonda bakulu babika oba bamasaza otandika tubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Olidde ssebo ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Wano twagala buyinza si bitiibwa. Bw'obaayo nga wakemettereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi nkwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono. Naye wano tuli mu byabufuzi era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo kubanga ffe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact kiki kyotugattako. Bannaffe abamu tebabawadde kaadi wabaddewo ababadde batagaataga ng'era naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi guno n'agwa ne kaadi yo. Wabaddewo abalya mu lulime ne mu luzise abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola research emala n'ebabuulira guno musota guno si musota. Baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala n'ekitebe kya National Unity Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bemusuubira nti tebasaanidde. Abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wakitiibwa oba oli waki bakoze ku busobozi bwo ku gurawundi nakiki kyosobola okutwaza mu maaso eggwanga lyaffe Uganda. Azze okuvuganya ku kya member parliament ekya Busiro East constituency munda eyo muliro buliro oteekeddwa okubeera nga wasomye ebintu bingi nnyo n'okubeera nga oli very knowledgeable nga oyina general knowledge cause ebibuuzo ebibuuzibwayo osobola okusoma empapula nga 100 ne kutajjaako kibuuzo n'eki wabula ne bakubuuza general knowledge. You must be updated. Olina okubeera nga omanye ebitambula mu ggwanga si wano wokka n'ebweru w'eggwanga okusingira ddala struggle ebize bitambula mu yo kubanga waliwo byo batolowooza nti oyinza okukasanga ebyali bya 2017 mulanga ebitakukwatako naye nga bagenda bikola ki bikubuuza. So mbadde confident and well organized era ebibuuzo mbizeemu njagala obbakakasa nti nga bwondaba bwe nti omanyi nze member wa parliament eyesimbyewo ku Busiro East asobodde okubeera mu buli party activity. I've attended all party activities like 98%. Nakyenda mu 8 sizimisinzo okujjako lwe nayina nga bwoganda nayina ebibuuzo ku university ne sisobola kujja naye mbaddewo manyi bulungi ebitambula mu party manyi core values manyi ideologies manyi each and everything ate nenyambibwa era bane muwerera abaana abatanakuddeyo okusoma bagende basome
ndi ku St. Lawrence University kadi kumaka gwa kusatu maliriza nkola BAPA Bachelor of Public Administration and Management na yasinga nali sizeeyo bali mbuziza bintu bingi mu constitution yomu nga sibikola ki nga sibimanyi so abasinga obungi bemuulire yabakayana nti nze tebampadde kaadi nawadde ne ground na wishi no, bagattako okumanya kuno okumanya kwa njawulo nnyo nnyo kubanga mutagenda mu parliament olina okubanga omanyi ground esobola yo musobola okubeera nga mbadde munywa omwenge mwennaawo ne ground nga munywa nnyo yoneka tulonda munywi munnaffe naye okumanya ate kuli bano baba sunsula EMC ye ate ebe ino gamba nti buno obumanyi bwe tebukola ki nkonkurudinga ngamba ebibuuzo ground manyi njirina bulungi nnyo n'ebibuuzo mbisse mu vetting bulungi nnyo eno nno Lungereza lukka oyinza okoza nga bagamba mu Luganda eri Lungereza lukka bw'obanga toyirede tojja ku vetting oluzungu lungi nnyo naye confidence walo kye tuyita communication skills if you did not study communication skills principles of communication skills if you're not confident osobola okugwa ekibuuzo you can fail to understand the question and you fail it because of low confidence so mbisse bulungi nnyo era nsuubira bwe mbasifunyana kale bayinza okunsaba nga omusomesa batasobola kuwa 10 ku 10 kale banampasa tumu omwenda bwe mba nabasifunyana kwampulira omanyi naawe wekuba mu ttooki mpulira nga mbisse sinze mwogezi wa Honorable Segona Constitution and Democracy bimpa omukisa okwesimba ku kifo kyonna singa mba nina ebisaanyizo nga ndi monna Uganda era siri bw'omu eyeesimbyewo ku Busiro East era ebbanga yonna lyabadde ebisanja 5 myaka 15 abadde tajja opposite badde bamwesimbako so nange obudde bwatuuse nendaba nga waliwo ebintu bingi okuta oba okulitayaringa tekyetaagisa kusooka kukola bubi golowooza singa tolanga bakyusa ba DPC nagamba abadde Kawempe bamututte egindi bakyusa bafaaza tifaaza abadde owerubaga bwana mukulu bamututte ekitovu faaza abakoze obubi ababbyewo tinayo obuweereza obupya bujja n'ebirowoozo ebipya ate bw'oba olina byokoze kiba kirungi nnyo n'otavaawo nga bimaze okwonooneka onaze n'ayongerako nze ngamba nti ebiri ku Busiro East sijja mwogerako nti oba byakoze oba ebimulemye ebimulemye ngenda kubikola ate ne byakoze ngenda byongerako wabula nga maze okufuna kaadi kyenninda kimu nga maze okufuna kaadi nja kukola press conference nsobole obbabuulira biki bye ngenda okukola njagala nzaba nsaaga okutambula nga nzababeganga musezi abantu nja babuulira bye ngenda bakolera ebyo byendaba nga bye babulamu bye beetaaga era kyekyandeese Uganda yakwongerako buli wamu kwongerako ttafaali ne Roma tebagizimbira lunaku lumu bazimba abale batuusa ku olopuleti abale basereka abale ne basiiga langi singa muntu omu yagamba katwalaba mu gundi zino bye tusoma ebayo omuntu nga ye yakuguka mu kukuba mataffaali kati bamala okugakuba singa agamba nti ate nze ngendo gazimba era mu mpa omuyiko enyumba esobola okugwa kuba tabitegeera naye nga naye yacontributinga kinene kuba yakuba amataffaali n'asiiga langi mulala ono azimba tategeera tekusiiga langi n'akomerera mulala tewali nnyika eyo waggulu naye aba mulala so bwe tuba twagala okuzimba Busiro East n'eggwanga tuyige okwerekereza okuva mu bifo kati nze nvudde mu Kyenga Town Council ekisanja eki mbadde nkoze bulungi nnyo teriyo meeya mu Uganda akoze bulungi nga nze nsitudde budget ebadde kawumbi kamu milioni 8 n'ingituusa ku 5 awo nalibadde ngambira nti nsitudde budget yange lwaki njivaamu kambeerewo ndye ssente naye ngambye nti omulala kajje nakitende wuno yafunye kaadi ajja akole kyayongereza okwo ate nja mubeera emabega nzimbi administration block eringa Masengere erine offices 10 nembeera nga nguze emmotoka 5 sasa nga oyadde akagaali akakutusa empagi nga byebitaala mu byalo sport rights eyo mu Black Sports nengoba ekibba ttaka nze najja mu Kyenga Town Council nga waliwo member wa parliament wa Busiro East ne meya wa Kyenga Town Council ng'omulimu oguliwo gwakubba bantu ttaka. When I rejected to connive with land grabbers nagaana okwekobaana nabo ekibba ttaka nesobola kigobawo kakati ninda kuonoona kanva n'omulala gye nsembe ekigamba nti mu Uganda emirimu tegirimu naye tukiza ate abalemedde embifo be batudde ku mirimu gy'abalala bw'ovaawo omulala afuna omulimu kati navuddeyo nakyenda afunye omulimu n'omulala aveewo nange nfune ate buli bukulembeze obujja bujja n'abapya kati
oli abadde n'akakundi k'abantu nga 10 balya nabo batambula nabo bateesa nabo kati ate ngenda kujja n'abapya birowoozo bipya nange 10 bipya ebitwala Busiro mu maaso biri bisanyaladde birina okukomakaawo olonzi nga ntuuseeyo baali badde nabafuladde ebiyenje nga ntuuse wano kyolina okumanya ndi sita ate ndi burandi naali badde ntuuse awo neneemoola neneekyanga kyanga temumanyi yanze ndi sita nyimbira bukadde butaano egindi n'egindi naye nasigala ndi n'abantu ku gurawundi nsamba nabo omupiira mbibanda mbenda abakyala bafumba cyayi nabawana entandikwa n'abakyala kati nga 7 benawa entandikwa 5 abokya kasooli gonja biki ntegese emipiira tournament nga byente meya agaba ente nga 10 meya agabudde nina basaries St Lawrence nasindisa abaana 10 ku mulundi guno kusende ndo emitwalo 5 nsindisa abasawo wali Kampala Institute of Health Gundi wano ojimanyi wano eriwa nemengo kakati era nabo bampa brand ambassador so nkoze ebintu bingi bogattako okuba nti no ate mbaddewo nnyo olwa struggle nze muntu omuyimbi akasembayo atagendangako ggulu abayimbi bonna bagenze bonna n'abatali bayimbi ne bagenda tubadde mu covid awo njala etutta tebandabangako sikolerangako wa NRM campaign sirinyangako mu gaveti naye nga bannamuza ne diru yatubonga nawe bannamuza ne Syria eya peace for all ya mugana nge mayinja ne bannamuza sajja nembireka nyingi nyezijja ne wano wabaddewo ba candidates bannange ba competitors bannaye nga bampa sente nveemu kubanze threat ow'olunana ow'akawumbi ow'ebitaano neŋŋaana njagala kukolera abantu aranze sina mululu ngakolera abantu ate sigenda kukwata sente ez'emmoroka nzigulemu mmotoka aza kulakulanya Busiro emmoroka nina sirina nze ngaza okuyanga n'emmoroka nga 4 ndi muyimbi sibaliki sakumbalirira kati abantu abolaba abalyamu struggle olukwe nabikibu basika obusendesende tebalina mirimo mirala bayala kati walukagamu yala nga nawali Masaka tuli Masaka City tata yandekere ettaka yika mmeka ne bwentundako nfuna buwumbi nze nzize kukolera abantu naawe abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.